Wera abalungi abagalo mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Nze Nicholas era nkomye wano mbeeko ensonga ze njogerako nammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Nabategeeza bano ne mbagamba nti emizannyo gye muzannya nga mukozesa Bayibuli egyo ffe abaagisookamu egyo emizannyo gye muzannya nga mukozesa Bayibuli egyo ffe abaagisookamu. Ndi well trained okukwata Bayibuli n'enjogeza kyenjagala. Ndi very trained okukwata Bayibuli n'engisomesa n'enjijjamu kyenjagala. Ekyo nno twakijja dda ku basajja bano wammanga omuli omusajja ayitibwa John Byamukama the preacher, ne mubeeramu n'omusajja ayitibwa yali ani ebiseera ebyo Ivan Bushaija omuli abasajja abo baabudala haka waswa abeerangako nnyo naye abo basigadde abo Baumaru ba Adamu kati Abdul Basti kati nga tumanyi tulaba engeri enyiriri gye basobola okuzizannyamu ne zikola kye baagala. Kakati mwe muli baana bato nnyo. Njagala owulirize ebigambo by'omusajja ono. Tukomewo yabadde atulimba ng'ayagala kusimba ekintu nti Ibulayimu yali musamize. Ibulayimu Bayibuli terina akawunti nti Ibulayimu yali musamize era ng'asamirira Katonda njuba. Nedda, ekyo tekiriiyo. Nakusabye olunyiriri olumpa olulaga nti Ibulayimu yali ng'asamiranga Katonda ayitibwa njuba. Kye yakoze n'adduka emisinde era nategedde kuba bonna badduka buddusi bakuyita kuduma buddumi bapakuka bati. N'adduka emisinde bunayita Yoshua 24:2. Olwo abasamize lwe baleeta, abasiramu lwe baleeta, olutwalo bakubisa dda kibooko. Kati nga naye lodduka mbu oleeta nnyiriri mbu kati owulira oweddeyo oleese ssebo owulira kati oleese nnyo owulira muli oli mugezi nnyo n'osaasira abaana b'osomesa oba oli muzadde. Wuliriza, bwe baba nga oli muzadde ng'osomesa abaana nga bagenda kutwala ntegeerayo abaana abo mbasaasira. Wuliriza, bw'osoma ebyawandiikibwa mu kitabo kya Acts chapter 3 verse 13 egamba, ate olunyiriri ekitabo tebakita Acts bakita Acts. Katonda wa Abraham, Isaac ne Jacob ne Katonda w'olunyiriri luffe, God of our bloodline, yagulumiza muweereza we Yesu. Kakati ate nga nkukomezaawo tugenda kukiddako ku lunyiriri yaleese lwengenda omukubisa. Bikolwa by'abatume 3:13 lwasomye lufu nalubategeezezaako lwasomye lufu. Tebalina bano bwongo busobola kutegeera Bayibuli. Olunyiriri lugamba Katonda wa Ibulayimu era wa Isaaka era wa Yakobo, Katonda wa bajjajjaffe yagulumiza mulenzi we Yesu, si muweereza we. Bayibuli egamba nti gwe mwawaayo ne mwegaanira mu maaso ga Piraato bwe yamalirira okumutta. Olunyiriri lwe lugamba terugamba nti gwe yatta. Kati kitegeeza nti n'ebyosoma tobitegeera. Gw'osoma birala Bayibuli esomesa birala. Wuliriza, Katonda wa Abraham, Isaac ne Jacob ne Katonda w'olunyiriri luffe, God of our bloodline, yagulumiza muweereza we Yesu. Kati byosoma yagulumiza mulenzi we Yesu, omuweereza we Yesu, byosoma bifu tebiriiwo. Nkugambye bw'obanga olina omwana ng'oweerera omwana ku myaka gyo n'atula n'alaba taata we byayogera ne feesi ye bwefaanana, omwana oyo ayinza okugaana ogenda ku ssomero kubanga ayinza obbasiba onaga taata wange entegeera ye sigitegeera kubanga ebintu by'osoma tebitegeerekeka. Wuliriza, mwayatibwe. So wano eno ekisooka twogera Katonda wa Abraham, Isaac ne Jacob. Abraham yali asinza ki? Oba omanyi Bayibuli
omuntu yenna ayagala okutambulira munyiriza Bible okulowooza nti Katonda gwe basinza y'omutuufu ate nga y'omufu. Yeebuuze, Abraham yali asinza ki? Abraham yasinzanga bibumbe. Ayagala kimbuuze nina olunyiriri. Yasinzanga bibumbe, yasinzanga njuba, era n'ekimu kye eky'ekkumi yakiwanga kabaka w'e Sodomu. Kakati sooka owulirize, tugendekawo mpola mpola nti Ibulayimu yasinzanga bibumbe, yasinzanga Katonda njuba. Kati bwe namusabye olunyiriri, musajja wattu n'atalantuka emisinde. Nabagamba Bayibuli temugisobola. Kubanga buli muntu yenna ayagala okukola erinnyiriri false, babawulire babalabe, mwagala funa attention, mukwata Bayibuli nemutandika okugifuula kifuula nnenge. Kati nampa Joshua essuula ya 24 olunyiriri lwa 2. Tudduke mu Yoshua, bikula nange ekitabo kya Yoswa. Ngenda kwanguwa tisigenda kulwawo. Yoswa essuula ya 24 yiyo ku screen gye yampadde. Yoswa essuula ya 24 n'olunyiriri olwokubiri, njasoma Oluganda n'Oluzungu. Yoswa kati luno lunyiriri lwatuwa mbu Ibulayimu yasinzanga mizimu, yasinzanga Katonda njuba na bibumbe. Uliriza, Yoswa n'agamba abantu, Yoswa 24:2, Yoswa n'agamba abantu bonna nti Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ayogera bw'ati nti bajjajjammwe baabeera mu biro ebyedda emitala w'omugga, Teera, kitaawe wa Ibulayimu era kitaawe wa Nakoli ne baweerezanga bakatonda abalala. Kakati Oluzungu lugamba, and Joshua said unto all the people, thus saith the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, and they served other gods. Kakati bwe tuba tusoma Bayibuli, number 1 tunoonya context y'olunyiriri, tunoonya subject y'olunyiriri, subject y'olunyiriri kiki, context kiki, makulu kyage amekusifu agali mu lunyiriri. Now olunyiriri luno Yoswa 24:2, context teri ku Ibulayimu, nedda. Ibulayimu bamuleetamu buleesi ku describinga batabani ba Teera abaali ababiri, Ibulayimu ne Nakoli. Lwe luno olunyiriri, sebo ffe b'osomesa ebintu ebyo byotategeera tubitegeera. Olunyiriri ludescribinga bajjajjaabwe, bataata baabwe abaasinzanga bakatonda, kubanga bano baabeerawo before ba Ibulayimu. Kugamba family y'aba Ibulayimu yali basinza balubaale. That's why ndi bonna asoma Lubereberye 12 n'olunyiriri olw'omusanvu paka olunyiriri olw'omunaana, Katonda agamba Ibulayimu nti va mu nsi yannyo, va mu maka gammwe, oveeyo eyo gendo gye ndikuweera omukisa. Kubanga family y'aba Ibulayimu baali nga basamira. Bw'oŋŋamba nti Bateera baali nga basamira, awo nja kukkiriza, kubanga ennyiriri zoogera kati, naye Ibulayimu talina bye bamwogererako nti awo ba Ibulayimu baali basamira. Nedda, teruliimu olunyiriri, lumpenze njige, njagala kuyiga. Naye Yoswa 24:2 olwo twalukuba dda, teri wadde musiraamu mutabulika asobola kululeeta. Nedda, tekisoboka. And Joshua said unto all the people, thus says the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood in old time. Kakati olunyiriri luno luli mu kudescribinga bataata be, your fathers dwelt on the other side of the flood in old time. Kati awe wali context eri yeetoolooledde ku bakitaabwe abaabeeranga ku mugga mu biseera biri ebyedda. Bible esomesa even Terah, the father of Abraham, only the description, the father of Abraham. So Abraham wajira moti awan, Abraham wan wajirawo, just bamu describing nga Terah kuba taata we, ne Nakoli kubeera nga taata we, and the father, and they served other gods. And they served other gods. Who? The fathers, bakitaabwe abedda. So Yoswa 24:2 lwoleese lunyiriri luto nnyo, noonyayo olunyiriri olulala sebo tutegeera.
mukama bawo omukisa byosoma tobitegeera